Abakuumaddembe bakedde kweyiwa ku kitebe ky'ekisinde ekya People's Freedoms Front nga kino kyatandikibwawo Dr. Kano Kizza Besigye mu kiseera kino ali mu nkomyi eruzira ngeno bannakisinde kino gye badde bakubye olukuŋŋaana lw'abannamawulire wamu n'okukola enteekateeka yaabwe ey'okutambula nga boolekera ku kitebe ky'eggwanga erya Kenya wano mu ggwanga. Kinajjukirwa nti Dr. Kano Kizza Besigye yakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya ngono yali ne munne Haji Obed Lutale era nga baggulwako emisango okuli ogw'okusangibwa n'emmundu ekika kya basitoola 2 n'amasasi kw'ossa n'okuyingirira ebyokwerinda by'eggwanga nga wiiki ewedde basimbibwa mu kkooti y'amagye etuula e Makindye. Omulamuzi era ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Freeman Mugabe n'abasindika eruzira beebakeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Court is adjourned to 2nd December 2024 for mention and ruling on what you have submitted on. Bannakisinde kya PFF abakulembeddwamu Pulezidenti ow'ekiseera Ssaalongo Erias Lukwago boogeddeko eri bannamawulire ne banja enteekateeka yaabwe ey'okugenda ku kitebe eky'e Kenya basobole okunnyonnyola engeri Dr. Kizza Besigye gye yakwatibwamu. Bannamateeka bakola omulimu ogw'okunoonyereza ku bano kiki bakola kiki ddala ekyo kye banoonyerezaako n'omusango ne baguteekawo namba ne mention date na buli kimu e Kenya kiki ekiriyo. Ekituufu nti Dr. Besigye tebamuggulako musango Kenya nti oba yali n'emmundu ddala singa yali nayo kimenya amateeka g'e Kenya naye tebamuggulako musango. Kakati guno gwo musango gwe banoonyerezaako musango ki gwe twagala okumanya. Ono ategeezezza nti baayungudde dda ekibinja ky'abalooya abawerera ddala 5 abagenda okuba nga bawolereza Dr. Kano Kizza Besigye nga bano baakukulemberwamu yali minisita ow'ebyamateeka mu ggwanga erya Kenya Honorable Martha Karua. Bakkiriza balooyazi aba ICJ, balooyazi aba Palu ne Evans Ogadda wa East Africa ne banne wamu n'abalala okujja e Kampala nga 2 tugenda kubeera nabo mu General Court Martial. Era ogwo musango bagenda gwetabamu buterevu. Era ne tukkaanya nti tuteekewo ttiimu ez'abalooya abagenda okubeera mu musango guno. So far twakawandiisa 50 ag'abalooya ab'ene Uganda ng'ogasseeko n'ab'e Kenya. Naye nga ffenna atukulira mukama waffe ye Senior Counsel Martha Karua. Lukwago ategeezezza nti baakuwalawala kkooti ya kuno wamu n'ey'e Kenya bazikube mu kkooti y'ensi yonna zisobole okubitebya. Kye bagenda okukola era kye batandiseeko kwe kutwala gavumenti ya Kenya mu kkooti olw'okwetaba mu bikolwa eby'okuwamba Dr. Besigye n'Obed kubanga bimenya amateeka ga nsi yonna international law bagiyita Rome Statute eyateekawo ICC eya 1998 ng'eraga nti omusango gwe bayita enforced disappearance oba abduction ebeera crime against humanity. Ogwo gwe gwannaggomolo ogusukka ne ku jurisdiction eya Kenya n'eno. Ye Ingrid Turinawo ategeezezza nti singa kkooti y'amagye teyimbula muntu waabwe ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja tezinnatuuka baakukifuuwa nga bakizza munda nga balina n'oluyimba lwe bayiiyizza nga bakolokota gavumenti ya Uganda n'eya Kenya. Tubawadde ensalesale ey'ennaku z'omwezi 2 Desemba. Dr. Besigye bw'aba nga tavudde mu komera naffe tujja kutandika emirimu gyaffe. Era emirimu gyaffe officially ejja kutandika ennaku z'omwezi 3 Desemba. Emirimu gyaffe ejja kubeera mu ggwanga lyonna ate nga teyimirira paka bwe banaateebwa okuva mu komera. Olumaliriza okwogerako ne bannamawulire beesitudde boolekere ku kitebe kya Kenya wabula abakuumaddembe tebabaganyizza nga bano bakwatiddwa era ne batwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Twogeddeko n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Esigire ng'ono akakasizza okukwatibwa kwa bano nga kati okunoonyereza kutandise. Ku CPS wano tulina abakulembeze abava mu FDC ffe gye tuyita ey'e Katonga bali 8 era nga mwe muli abakyala 3 n'abaami 5
Tuina Nangozi Farida, Mutesi Zalika, Atwonjire Hilary, Chaku Nobat, Nasul Basalira, Ukenya Abdu Sebyara, Ingrid Turinawe ne Honorable Semujunganda. Onyereza ko kukyagenda maaso kijjabba kisalirwamu oba bakuweebwa kakalu ka poliisi olunaku olwaleero oba okwongezebwayo mu mbuga z'amateeka ku CPS kyeri mu kunoonyerezaako ekyokweyisa mu mbeera etagasa kye tuyita common nuisance. Zanet Namatovu ku Lakes TV Agale. Zakayo muoza, alikubuti, ensi ya mukoye, ensi ya bakoye, muke mangu, bazakayo aba, sorry. Ensi ya bakoye, muke mangu, Museveni muhoza, alikubuti. Microphone tugende nayo.